Ampuliriza omulungi nkulamusizza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno omutego gwange gukwasa ey'omusanvu mu kitabo kyaffe Ekkatala ly'Olugendo ekitundu ekyokubiri. Katono okujjukizaako we twakomye twabadde mu ssuula omulimo gw'obwambega gunniraanya ne maaso era ng'omwo otwalabidde munnaffe ke weerimidde ng'apanga enkwe z'okuddayo eri mu nsi eri okuketta okubaako by'azuula. Weewaawo bba abakulu yabalimbye nga bwe yabadde agenda okukakasiza ddala oba baliisi be bali bawambye abantu baabwe, naye ng'ekituufu ffe tukimanyi nti beeyagala okunoonyereza biri ku musajja oli ow'akakookolo. Tujjukira nti ebyo yabitegeezezza maaso kubanga naye mu kuvaayo eri yadde alowooza nti bagenda kuketta, bagenda kubega kuzuula ngeri bali gye bawambyemu abantu baabwe, naye bwe baatuuse mu kkubo keweerimidde byonna byonna n'abimunnyonnyola. Ekitundu ekyo oba essula eyo twagifundikiridde nga bamaze okutuuka gye babadde bagenda okukola omulimo era awo we twakomye. Kati nkusaba onzikirize leero wemba nva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'omusanvu omutego gwange gukwasa. Nga twakamalayo ennaku nga 3 zokka, munnange namutegeeza bwe twalina okutandika ku nteekateeka zaffe enkulu anti eno tetwali baakubeerayo bbanga lyonna, kale ng'obudde tulina okubuwa ekitiibwa. Olw'okuba gwe twali twagala okuketta yali muntu atiibwa, omulwanyi omujjuvu era afaanana okuba omwekengeze, nalowooza nga munnange yali ayinza okulemererwa okuzuula obutereevu, bwe ntyo nga nange nsaanye okubyenyigamu. Era ng'Omumbejja ateekateeka okusuula omukulu ono mu mukwano omupange, nange nasalawo ensonga y'emu gye mba ntwalira omuwala eyali amubudaabuda nga nkakasa nti singa mmala ne mmukwasa yali waakumbuulira ebimu ku ebyo bye nnali neetaaga, anti omukwano ogumanyi tegulina kye gulemwa. Wabula ebyange tebyagenda bulungi kuba nabulwa engeri gye mbitandikamu. Naye lumu omusajja mukulu ono ng'ava okusisinkana mukama we Kikongoliro, twamulaba kuba twali twamuteezebwa dda nga twagala okumuwuddiisa, era olwamukubako ekimunye ne mbaguliza ku maaso olwo nze ne mbulawo. Twali tuteeseteese nga maaso agenda kwesala mu kigere afaanana alina ekimubaaze olw'akakookolo ayagala okumuyamba, era ekyo kyennyini kye kyakolebwa. Maaso ne yeesayisa ekicupa n'akisuula okuliraana, omusaayi we gwali gumutiiriikira, eno nga bw'alaajana gattako okunkowoola awamu n'omuwala eyali azze okumulabirira, wabula nga ku ffenna mpaawo yeekwekula. Nga bwe kyali kisuubiddwa era bwe kyatuukirira, omumpembe n'apapa okusumulula ekisipi ekyali kisibye ekyambe kye, n'asiba Omumbejja mu kigere nga bw'amubuuza luddawa nze gye nnali nnyenjeeredde. Nasinziira we nnali neekukumye okuwulira maaso ng'alimba nga bwe yali teyeekakasa kubanga okuva obwedda abadde atunoonya naye nga tatukubako kimunye, era nti n'ekicupa okumufumita ekyo kyabaddeko. Eyali ayagala okumanya gye nnali yawulirwa ng'atuvunaana okusuula obuvunaanyizibwa bwaffe, wabula bino yabyogera bw'awanirira Omumbejja okumuggya mu musana n'okumutwala ewuwe ekiwundu kimale okujjanjabwako. Era wano Omumbejja bwe yawanikira ekigalo mu bubba okutulaga bwe kakubye kuba ye yali akimanyi nti tumulaba. Bwe baaweta ensonda nava we nnali nga mpaga kuba nnali ntandise okulaba ekitangala mu mufulejje gw'obukessi gwe nnalimu, wammanga gye njolekera nnengerayo. Nabawaayo obudde bwe nalowooza nti bubamala okutuuka n'okuyingira omumwe, era bwe nalaba butuuse ne nfubutuka nga bwe nzisa mpeekeera ng'omukoowaatidde. Nali nkutte amatungulu mu ngalo nga kifaanana nti obwedda gendi mu kuyigga. Neebuuzisa omukuumi gwe nasanga ku mulyango nga njagala mmanyisa oba Omumbejja yali aleeteddwa eno nga mbu bwe nnali ŋŋambiddwa, wabula abatannaba kunziramu
oluggi ne luddamu okuggulwa. Ngenda okulaba ng'owakakookolo yeesimbye mu mulyango antunuulidde. Nga nvunaana yambuuza gye mbadde nnyenjeeredde okulekawo omuntu ow'ekitiibwa bw'ati eyankwasibwa okukuuma, wabula mba ntemye emimwa n'ankomya nga bw'andagira nnyingire mmuggyeyo mmutwale mu nnyumba ye yali yamuweebwa. Naye nga sinnaba kukola kye yali andagidde, nasooka kumwebaza olwa kye yali akoze, wabula era n'ankomya nga ntegeeza nga bwe wataali kinene kya nnyo. Ekituufu nali mbuusabuusa nga kye nali njagala okuzuula munnange yaakizudde, kale nga neeraliikirira nti singa kano akatego kamala ne kagaana okukola, tuyinza obutaddayo kufuna ngeri ndala. Nagezaako okwegayirira obwongo bunnyamba okupanga kye nkola mu kaseera ako, wabula mba sinnaba kukiggusa nga ye maaso yayiiyizza dda. Anti olwali okumuyimusa we yali atudde mmutwale ewuwe, n'akuba omulanga okufaanana atasobola wadde okuddamu okusimba ekigere. Era wano yali andagidde okumutwala ate we yakubira enkyukira n'aŋŋamba mmuveeko amale okukendeera obulumi. Wano wennyini we nassiza ekikkowe ne mmanya nti bwe kataligirya eyinza okubiika amasumba. Nze ne maaso twaddamu ne twetemyako mu bubba ng'akabonero akalaga nti ensolo ku kizigo kweri, era oluvannyuma nafuluma nga neefudde agenze okunoonya munnaffe mmutegeeza yatukwasibwa okulabirira bw'afunye obuvune. Naye nga nfuluma era nga mmaze okuggulawo oluggi, nawulira ekigwa gye nvudde kwe kukyuka ndabe kyali kiki, kye saamanya nti mu kaseera ke kamu waliwo eyali ku mulyango ng'alinze oluggi luggulwe ayingize be yali akutte. Kale olw'okuba bwe nakyuka okutunula emabega bye ebigere byasigala bitambula, kye kyanviirako okutomera kakazi kattu. Bwe bityo be kaali kakutte ne bigwa era n'eccupa mwe byali neeyatika. Bwe nawulira bwe ntomeredde mu kulolobala napapa nata amaaso ne ngakyusa era okulaba ng'omuwala amata ayimiridde mu maaso antunuulidde n'obusungu ku kyenyi. Ng'atandika okumbwatukira mbuuze gye nayigira obusamaavu, ate okuwulira ow'akakookolo ng'ayogerera okuva munda ng'atugaana okuwanvuya amaloboozi tuleme kumalako mulwadde mirembe. Era yali atandise okunsomera ebikaawu, yanvaako buvi n'awetaddeyo ng'obusungu bwagala okumutta. Nagezaako okumuwondera nga bwe mwetondera, wabula nga tampuuna, era nalaba bifuuse bya kutawaanira bwemage ng'ow'ebitego asalako ko nze nti ntayi nga nange mmuvaako sifa. Gw'omusango nali nkimanyi nti gwange, wabula nga ndaba nsaanira okusonyiyibwa, wabula ng'ateekeddwa okunsonyiwa ate ye afaanana atakirina mu ndowooza. Nga nvudde we neefumiitiriza ebyo, natambula mukungujjo okutuuka maaso gye yali yaweereddwa okusula, era olw'okuba kyali kisulo kyabwe ng'abawala saakiyingira butereevu, ne nsooka nkonkona oba munnaffe gy'ali aveeyo mmunyumize, wabula mba nkonkona okuwulira mpitira mu mugongo era okukyuka nga ye. Nga tutandika okuwaya, twasooka kumagaamaga bbali oba tewaliiwo muntu yenna kumpi kulumika mboozi yaffe yali egenda okwetoloolera ku kujaganya olwakye twali tutuuseeko. Bulijjo tetwalina nnyo mboozi, wabula ku luno twakisimba ne kiroka. Mu bye twayogera mwalimu n'okupanga enkwe endala, wabula era nga zaali za kutuggusa ku nsonga emu eyo. Oluvannyuma lw'okuwayiza mu kwekukuma n'okwebbirira, twefuula abawotosa olw'ekyali kituuse ku maaso, era ne Nnalugalambi kwe kusalawo asooka awuubeyo olubu lw'ekigere alabe ku mukama waffe. Nga yakagenda, nagenda okulengera omuwala abadde anziguddeko olutalo ng'ayita okumpi ne we nnali mpummulidde, wabula ng'agenda aseka bw'azannyisa akabwa ke yali akutte ku lujegere. Akamwenyumwenyu ke yalina ku matama kansikiriza ne kandowoozesa nti singa nnyingirirawo mu mbeera eyo ne mwetondera ng'aliko akaseka, yali ayinza okunnyanguyira okumatiza nti okumutomera nali sigenderedde era nansonyiwa. Ekirowoozo kino saakirinda kuntebenkera mu mmeeme, ne neegolola ne ntambula nsembere we yali ayita, wabula mbambulayo entanga ziizo ne nnyimirira era ne mmuyita nti, "Nnyabo."
akamwenyumwenyu akamuli ku maaso era ke yakyuka nako, wabula olwali okulaba nga nze n'akyusizaawo entunula okufaanana ayo y'okunvuma. Nafuna okutya mu nze naye ne nsalawo ŋŋumme masajja, naye mba ŋŋenda okwasamya akamwa musabe obutanyiigira atyo, ate nagenda okuwulira omuntu omulala ng'afaanana ali mu kumpita, kwe kukyuka ne ntunulayo era okulaba ng'eyali ayise ampenya. Nasooka ne mpulira ng'ayambiddwa okunzija mu maaso ge yali antunuulira ekiziimuziimu omugole kyatunuulira ettooke etto, wabula oluvannyuma ne neebuuza gye najja omukisa omulala okumwetondera nga seekakasaayo. Bino nabirowooza ntambula okweyongerayo ewaali eyali ampise, wabula kino ekibuuzo kyawuwa gye najja omukisa omulala olwali okunzigukamu, ne nkyusa amaaso ntunule ewaali wayimiridde gwe nali njagala okwetondera. Wabula ku mulundi guno namusanga ekyenyi akitadde okufaanana ayagala okuddamu okumwenya, naye era amaaso ge olwali okutunula mu gange n'addamu okwetugga. Wano navaawo ntegedde nti okundabako kirabika kimusiikuula n'emmeeme, kale ng'okwewala okumusobya omulundi omulala ndabika nina kumwewala. Nga ntuuse ewaali eyali ampise teyanninda kuyita gwakubiri, nantegeeza nga maaso we yali anneetaaga, kwe kulikwatako ate ndabe lwaki kyali kisaanidde okumpita amangu ago. Bwe nayingira namusanga agalamiziddwa ku buliri nga Nnalugalambye amutudde erudda. Ekyokumwebasa ku buliri bwe kyantuggyamukko, wabula ne neegumya kuba nali neewaayo okukola kyonna okutuusa nga nzudde kye nali njagala okuzuula. Nga ŋŋenda okubuuza ogubadde ow'akakookolo kwe kuntegeeza nga bwe twalina okwetikka omumbejja okumutwala mu nnyumba ye gye yali ew'okufunira emirembe. Wadde nali ntandise okulumwa okulaba maaso n'ono nga bali kumu, naye kino kyankuba okwennyamira kuba nali mbuusabuusa nga waliwo kye yaazudde kibe kitini kitya. Wabula nali ate siyinza kugaana, bwe ntyo ne mpa Maaso omukono tuveewo. Maaso yandagira mmusitule busituzi, era wano we nayongerera okuteebereza ng'ayagala kusala magezi nneme kumutwala, wabula mba njiiya okulimba bwe nanuusa omukono n'antemyako ng'alinga ŋŋamba mbimulekere. Wano saayogererawo kigambo kirala ne mwetikka twolekere. Bwe nali musitudde namulaba nga nsuulidde amaaso n'akamwenyumwenyu, era awo nange omusaayi we gwatambulira ne mpulira ng'akutte ensi yonna mu ngalo zange, anti omukwano gwe nali mpulira gy'ali gwali teguseebengererangako wadde akatono, mpozi okukula obukozi ng'obutiko. Nga tuvudde eno munnange yaŋŋamba mmutwale ku kiddiba emmanga ewaali omugga, nange kye saagaana. Era olwali okutuuka n'atuula ku limu ku mayinja amanene agaali ebbali okumpi n'amazzi g'omugga we gaali gakuba gakoma, nange n'ansaba okumutuula okumpi. Ampuliriza, mulowooza essula yaffe awo enaasukkawo? Ekituufu kiri nti nedda, si yakusukkawo. Essula yaffe ey'omusanvu omutego gwange gukwasa, bw'etyo bwerabise. Okutuusa omulundi omulala we tunajja n'ekitundu kyaffe ekirala tumanye omulimu ogwatumiddwa Maaso agukoze, azudde oba nedda. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.